akhuha mwanyina muganda we bw'aba taliiwo taata omuto oba abo we babulawo taata gwe yalamira alwasiyu gwe yakola ki naga nti abaana bange nkukwasiza obuki obuvunanyizibwa. Abo bonna bwe baba tebaliiwo ng'omukyala gw'ogenda okuwasa talina bantu be baafa mu lutalo yasigalawo yekka, waliyul islam, waliyu akulembera obuki siraamu nga nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam alwaliyu sultan. Waliyu omukulembeze w'obusiraamu abeera n'obuvunanyizibwa kwoyo atalina, oba imaamu ow'ekitundu oba qadi oba district qadi like that. Tuli fenna kaakati Allah bwe yali anyumya ku talaka mu Qur'ani yajogera mu aya nyingi. Bw'osoma suratul Bakara erimu ahkamu talaq, amateeka gaki gakuta omukyala. At-talaqu marratan fa imsaku bima'ruf aw tasrihu bi ihsan. Bw'oba omuto omukyala mutemu bulungi. Wa idha talaqtum an-nisaa, bwe mbanga mutadde abakyala Allah n'atunyumiza fabalagana ajaluhunna, ne batuusa ekiseera kyabwe nga batudde idda, Allah n'atubuulira kiki tuteekedde okukola. Allah nasse ssuula namba yagiyita suratu talaq, era bwe yali agitandika Allah yagaa nti ya ayyuha nabiyyu, wange gwe nabbi, idha talaqtum an-nisaa, bwe mbanga muta abakyala fatallikuhunna liiddatihinna, musookenga kubatuuza idda. Idda ebeera yantukula mmeka? Ng'ate wooli mu nnyumba gwatadde ng'ekigendera omukyala ono okutuula idda ensonga ziringa bbiri enkulu. Lwaki omukyala bw'oba omuta asooka n'atuula idda? Ensonga ziringa bbiri enkulu. Esookera ddala okuzuula ekiri mu nnabaana. Mukyala ono tali lubuto, bwe kimala ozuulibwa nti ali lubuto, iddayo yakumala kuzaala. Lubadde lwakagwamu lwa mwezi gumu, alina okutuula emyezi 9 amala kuzaala. Wa ulatul ahmal ajaluhunna yadana hamlahunna, bamala kuzaala. Ekyokubiri ekirimu hikima erimu lwaki batuula idda, almuraja, okwerivayizinga nga ggwe osobola omusonyiyiramu idda omu oga nti kale nkukoze eki, ensobi abasajja ze bakola mu idda kwe kubeera nga atadde omukyala nga mukakafu gwe nkutadde, ate ekiro ne yeegatta naye, ate webukya ku makya genda ewamu nakukoowa. Wano ekiro yeegonza ng'omukira gwa kapa, najja n'abeera naye. Mu bimu ebisazaamu talaka kasitoota omukyala kwegatta naye. Kasita weegatta n'omukyala wamugobya ekiro n'omugaasi kusangawo era tandika iddayo, ate ekiro nojja n'obeera naye mu nsonga z'ekikulu, kiregeeza talaka ekoze eki? Esazibwamu. Awu bilafudhin, oba senga oyogera ekigambo n'omugaa nti idda talaka ngimenyeewo, talaka evuddewo, naye gwe esigala ekubalibwako nti wata omukyala omulundi ogwakola ki? Kubanga bw'ota omukyala emirundi 3 ne giruma bwe paba mu maregi yammwe yonna, aba takyali mukyalawo. Fa in tallakaha fala tahillu lahu min ba'd, bw'omala okumalayo emirundi 3 aba takyali mukyalawo wa halaali hatta tankiha zawjan ghaira, okutuusa nga afumbiddwe omusajja omulala. Oyo omusajja omulala amuwasizza, fayadhuuku usailataha, naafuna ku busomyo naye obumulimu.
naye namutanga we wamuta kati noddamu buto okumuwasa naye amala muta. Era nabbi yaharamisa omusajja yenna okufuuka kataisi lmustaar ng'empologoma empangise. Waaye manyi obusiraamu bwagamba mukyala bw'omuta emirundi 3 aba takyali mukyalawo, akati gwe jamaada mbadde nkusaba omumpowere omale omuwe ettalaka mukole ki muwase. Oyo nabbi yamuyita taisi lmustaar, empologoma eki empangise, tukiri haramu. Amala kubeera naye fayadhuuku usailataha, naafuna obusomi obumulimu naye naabaako kyamukunkumulamu, nabeera naye kaakati nabeera ne chance emukola ki emuta mu mateeka. Kaakati naawe ate noddamu buto okumukola ki okumwogereza, okumuwa amahale mapya n'okumuwa owabupi. N'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu, ebyo njagadde okutandika nabyo. Tugamba nti lwaki talaka avireegi y'okuta abakyalo olwaleero eyitiridde nnyo. Abantu bayingira mu bufumbo mu masanyu ne bafulumamu nga buli omu akaaba, abamu ne batuuka n'okwekyawa, sikyazzeeyo. Abamu batuuka kufa abatabuliiki n'aga nti abatabuliiki bantama, esiriddayo kufumbirwa muki mutabuliiki. Tulina okuyiga obusiraamu n'enta y'abakyala mu nta entuufu. Naye njagala kwogera lwaki olwaleero avireegi ya talaka eri haayi. Ekisookera ddala adamu tawaffuku fil ikhtiyaari, abantu obutalondagana bulungi, abantu obutalondagana buki. Buli woonoosanga omukyala ku street, n'osanga omukyala mu kiraabu, n'osanga omukyala mu comedy store gye mwefunidde, nga tosoose kwetegereza ku sitaadinga muntu ono ani amuzaala. Abakyala musuula nnyo obugayaavu, ne musuubira nti omusajja yekka yavunaanyizibwa okukola research ku mukyala. Ffenna nga abagenda okuyingira mu marriage abeefunye, buvunaanyizibwa bwaffe buli omu okunoonyereza kwani ku munne, bamuzaala wa, alina eddiini yenkana ki. Tuli ffenna kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekawo miiyaari ziri 2 kwe tuteekeddwa okutunuulira ennyo nga tuyingira mu marriage. Muwulirize ennyo naddala mu abavubuka abatannawasa, fe abaawasa edda twatomeraatomera dda, naye bino biyambeko mu abatannayingira muki mu marriage. Fe twanuubukanuubuka dda, kati bino biyamba mmwe. Nabbi yateekawo miiyaari, ebintu 2 kwoteekeddwa okutunuulira, ani gw'owasa, ali gw'ofumbirwa. Nabbi n'agamba nti idha jaakum man tardawnahu diinahu wa khulukahu fazawwijuhu, bw'ajjanga gw'osiimye empisa ze n'eddiini, oyo first choice. Kasita otunuulira ebintu ebyo, alina eddiini, alina empisa, oyo ye muntu omutuufu. Kati fe abavubuka abasajja tutunuulira kala, n'otunuulira height. Oluusi abakyala bano abamu babalimba ng'ekkala ze balina si zaabwe, duplicate. Bwe gaba makerenda, capsules, black and white, mu maaso mweru, omugongo muddugavu. Wakati gwotunula n'okafeesi ne kakukuba, n'oga oyo gwe njagala, njagala mweru, njagala mulangi. Bano abakyala ebiseera ebimu balina make-up, asobola omweteekako n'alabika ng'omukyotala, n'alabika nga chocolate, n'alabika ng'ekyana ekizungu,
naye nga bambi it is not hakara tebeerangako kalaye. Era mubatera balaba ku mbaga bakyuka ne bagaa nti Swaibu afunye ekyana, naye bwagenda eka n'anaabako makeup n'omuzuukusa ekiro ku layiri nogaa nti la ilaha illallah, n'oyaziina n'okima n'eswala nogaa ate embaga yawedde, la hawla wala quwwata nga tokyalina. Agenza okunaaba yeesibye ettawulo, ogenza okulaba omugongo nga gulinga blackboard. Kakati nabbi yateekawo ebintu bibiri ffe bye twavaako. Yateekawo ddiini naki? Kati oli bw'atunulira omugongo ogwo gulinga blackboard, ng'ate mu maaso yalabye ekyoko, wano weeru ate eno blackboard. Omutima ne gutandika okufa, n'atandika okusula mu ntebe, n'atandika okusula mu galagi, n'atandika obutadda, n'ayingira mu bazikiri kalenge, n'asula mu mizikiti nga takyadda waka. Marriage efudde. Ekiddirira kiki? Omukyala aga kale kankweyambule mpa talaka. Adamu tawaffuku fil ikhtiyar. Buli we mulondagana enondagana embi ne mutatunuulira ddiini naki? Na mpisa. Eddiini n'empisa ye marriage. Ebyo byoteekeddwa okutunuulira. Bino njagala omusajja alina ssente, essente temuli newankubadde kikulu, naye si kyoba otukulembeza. Nolina omugambo oyagala musajja ki? Yagala omusajja Sheikh nga waleeti weeri n'omugamba nti ate eddiini, anze sifa ku bya ddiini kasita abeera ne ssente. Waliwo omukyalo omu namusinkanye muwala mweru bw'ati, nanga Sheikh njagala onoonyeza omusajja, naye bino nemuga oyagala musajja ng'alina ki? Qualification ki? Naga njagala ekisookera ddala omusajja nga muwanvu, taagala mumpi, njagala muwanvu ng'alina ssente. Nangamba ate njagala omusajja nga muwanvu in and out. Nemugamba otegeeza ki? Nanga seeka kyenjogera kitegerekeka, njagala omusajja nga muwanvu munda n'ebweru. Nemuga ki kyotegeeza? Nanyinyonnyola nentegeera. Nemugamba ekyo kyoyagala ntegeera obuwanvu bwo obw'omunda naabutegeera ntya? Nangamba gwe mundeetere, nze kasita nalaba ku ngalo ze zino nja kutegeera obuwanvu bwe nentya. Experience nagifunye last week ti abakyala batunula ku ngalo zammwe ne babamanya what is your size. Daga saagala musajja mumpi, njagala omuwanvu in and out. Experience nagifunye last week nenga nti era netandika okweka engalo zange neziteeka mu nsawo ti ono tampima. Mutegedde bannaaye? Loozi ekyo mukimanyi bulungi, kyemuva museka. Kaakati baganda bange abasiraamu, nabbi yatuteerawo minzaani eyo. Ddiini naki? Naye njagala omusajja alina waleti, alina simanyi six pack, zino egundi z'okumaki baziyita kiki? Six pack muzimanyi? Omusajja okubeera nga ku lubuto lwe kuliko ki? Kuliko obunyama omubiri, nga yakolamu omubiri. Ebyo abantu bye baagala, naye ebyo bye biyimiriddeko obufumbo. Bw'anaalwala omubiri ne guvaawo. Kale abantu okubeera nga beeronze bubi. Oli agenda otunuulira munne ng'alaba yatomera. Please take your time. Osaakinga omukyala. Mpuliddeyo wano lisaaki azze. Lisaaki azze abayambeko okulisaakinga.
nammwe musaakinge ku basajja. Onoonyereza eddiini ye asaalira mu muzikiti ki? Asaala esswala olunaku azimalako wakukubirira. Imaani ye ya Ramanzaani oba ya buli kanaku? Naye omusajja asaalamu obusaazi mu Ramanzaani yokka omwagaza ki? Olutuuka eka ng'otandika kaaba seeka omusajja takola ki? Tasaala, njagala mweyambulula. Nga naawe otandika kaaba mukyala seeka natomera, mukyala tasaala. Lwaki tewateeka time okole research onoonyereze asaalira wa? Ani imaamu we? Imaani ye ya Ramanzaani oba ya buli everyday? Tulina okutwala obuvunaanyizibwa obwo. Temala gesanga ku street ne musiimagana. Akati y'ensonga esooka erese talaka mu society yaffe. Abantu okubeera nga tebayisiimaganye bulungi, tebatutte buvunaanyizibwa, kweronda ennonda embi. Sanga otyo omukyala we baliira emmere n'osiima, kyobulaba mugwa ku bafumbo. Mukyala n'akulimba si mufumbo ate nga muki? Omaze omuwa owa bbaawe n'akuyigga ate nejjambiya. Naddala omukyala buli w'omufuna nga yafumbirwako, twala obuvunaanyizibwa ne imaamu w'ekitundu mumubuuze talaka eruwa? Eyasooka nti yakukola ki? Yakuta. Divorce certificate eruwa? Eraga nti baakuta. Tomala ganguwa pa. Ojja kubeera ku mbaga nga nnyini mukyala akulinze awo. Bufumbo buleme kutambula buki? Bulungi. Kale baganda bange, nabbi yatuwa ebyokulabirako n'asimba nnyo essira ku mpisa n'eddiini. Era bwe yali ayogera ebimu abantu ebibasanyusa ku bakyala. Tunkahu lmara li arba, mukyala wasiba lwa bintu bina: emaali, ekika kye, famire mwava, olulyo lwe. Nabbi yafundikira atuwa magezi n'atugaa nti nkimanyi ebyo ebina bibakuba, naye fadfaru bidhati ddiini. Ntegereki? Fadfaru bidhati ddiini, weekwate kwoyo alina ki? Eddiini. Gwe omusajja atunulira mukyala alina ddiini, naawe omukyala atunulira omusajja alina eddiini. Naye tofa ku bino. Njagala omukyala alina entumbu ennene, omuwanvu in and out. Njagala omukyala seeka alina akabina nga kasagala. Obubina bukendeera. Stress yennyini emujjako akabina. Yino olaba oli nga kyatunuulidde ku mukyala ekisookera ddala kabina. Wama adraka ma kabina. Gw'omanye ebiva mu kabina akakw'oyagala ennyo. Njagala seeka omukyala ng'asagala akapaapaala n'omugaata eddiini nti nze kasita nfuno wa kabina. Naye akabina stress yennyini gw'ogenda omumuteekamu ekamumalako, n'abeera nga takyakalina. Eyali owakabina nga takyabigula olw'ebizibu byo Yusufu. Ekirala mulimba nnyo abakyala, n'omulimbanga bw'otalina mukyala. Mukyala yanoba. Kati ate mwafuna ekizibu kyakubiri we mulimbira ennyo. Bakyala bammwe abasinga bali bweru, Jordan, Dubai, Saudi Arabia. N'omulimbanga bwe mwayawukana. So omukyala ali ku kyeyo wano n'omuwa olumala omuwa bwe paba yini maka n'akola ki? N'agalinnyamu. Bufumbo ne bufiira awo. Omwana w'abendi omuwasiza mu myezi 2 talaka erumi. Kumulimbalimba. Mu bireese ebimu talaka bwe bulimba obuva mu basajja. Sirina bukyala. Songa olina. Kuwasanga number 1. Olumala omuwasa number 1. Gwoyise number 1. Agenze ng'omukyala asooka. Nga nnyini bufumbo ayingirawo. Bufumbo bw'omuwala nga bugootaana ng'omutalaka ku lw'okuba oli contract yakoze eki? Yaweddeko. Mwewale nnyo okulimba abakyala nti temulina bakazi ate nga mubalina. Mubuulira amazima nti nkuwasa namba 2. Akimanyi akkiriza oba akole ki? Agaane. Ajje nga akikola ki? Naye n'olimba omukyala nga bw'otalina.
abaana bombalina naye omukyala twayawukana yagenda. Era nammwe mbasabe divorce certificate ndaga ekiraga nga mwayawukana, kubanga bajja baleetera obizibu. Akulimbye talina omukyala ajja akuyire asidi, mugembuulira amazima nti olina okuwasa si kamogo, okuba nti olina omukyala wo si kamogo, naye mbuulira amaki, kubanga omusajja n'omukyala bwe bazuulagana mu bufumbo nti omu yalimba munne ku ntandikwa, ekiddako ebatalaka. Waliwo obufumbo bw'omuvubuka omu bwakafa mu mwezi gumu, mwana muwala yamulimba nga bwatazaalangako, naga omwana ono gwe nnina wa sisita wange. Era omusajja nakkiriza omukyala abeere n'omwana wa sisita we. Aba atudde mu maka wayise emyezi nga 7 ng'omusajja azze eyazaala omwana oyo, naga omusajja munnange nziza okwebaza okulabirira omwana wange. Naga omukyala oyo yazaala omwana wange, ye mwana wange, ye mwana waffe first born. Namuganziriramu nti omwana nzize kwebaza omwana gwe mulina mu maka muno, mwana wange. Omukyala gwe wawasa yoyo omwana waffe asooka. Naye ng'omukyala yalimba omuvubuka nti tazaalangako. Lwaki mulimba? Ayina mu abavubuka mukimanyi bakulimba batya nti omukyala tazaala? Omukyala yazaalako alabika. Tumayo maama wo ne bannyoko bamutunuulira amabeere. Mukyala yazaalako alabikira ku ki? Naye gwe olwokuba tosobola kutunuulira bbeere mu kiseera ky'okwogereza, kyova olaba obusiraamu butugamba gwe omala okumulaba wano ku ngulu. Tumayo bannyoko bakyala banne bamwetegereze amabeere ge, kifuba kye, kuba bye tojja bitunuulira mu kiseera ky'okwogereza. Bannyoko bajja mulaba daga ndi naye Ahmada nga gwogenda okuwasa alabika yakola ki? Kubanga bo beemanyi ebbeere lye yazaalako eyayonsa terirabika. Ni lwaki batuuka obbalimba batyo? Obufumbo ne bufa. Kati mu bimu ebireese ettalaka bwe bulimba obukozesebwa ku ntandikwa. Ono n'alimba munne. Ensonga endala ikhtilaafu eyokusatu ereese ettalaka okubeera nti average eri waggulu, ikhtilaafu albi'a, abantu okubeera nga baawukana mu kalica, mu mbeera zaabwe nga ddala baawukanira ddala. Mulimu abantu nga tosobola kukwatagana nabo mu kalica. Akati ffe tubeera eri mu Central mu Buganda, Abaganda baayo baagala abakyala abafukamira. Ojja kusanga eno Embaale ng'okufukamira si kyabwe. Otutta omukyala omuwasizza eno wanyala naabi, yatuuse ewa maama wo yeebuuliza bwebuuliza, salaamu aleikum banaye mwasuze mutya, nga ye ewaabwe kyekyo ate nga tomunenya. Weetegereze abantu b'owasa munaakwatagana. Oyagadde Muwarabu, Omuwarabu ali expensive. Ekidomola kya butto mu nnaku 3 liita 2 aba akimazeewo. Ate gwe gwofunye kiva mu omukyala alabika wa bisiraani anjavuwazizza batera kakati ze njagala kwawukana, kubanga BI mmwe naye tekwatagana. Mulimu abakyala kalica yaabwe ng'olina kutambula naye buli woolaga. Mulimu abakyala kalica yaabwe nga buli wooli olina omubuulira ki kyokola nga si waakulimba. Wamugambye ndi Masaka ng'olina kuba Masaka. So si bino ebyaffe bye tuzunga nga tabamanyi nakulaba akulengerera ku muzindaalo nti ye ali Mbaale, waŋŋambye tolina gy'olaga ate nkulengera Mbaale. Mulimu abakyala abo nga bw'omugamba nti ssaawa 8 nkomawo ziina kuba 8.
kozisussaamu lutalo. Olimba wangambye 8 lwaki ziri 9? Kati ikhtilaafu lbi'a, muyinza okubanga mwawukana mu bi'a olw'ensi ze mulimu, ensi eyammwe endala neeri ndala. Kati bangamba waliwo kaliki ezimu nga ye omukyala abeera awo, obeera naye nga yesiba n'enviiri, ye bi'a yaabwe. It is normal. Waliwo abakyala abalala nga ye bw'aba ayingira mu buliri anaaba bulungi nnyo, neyekolako enviiri, neyekolako makeup ng'agenda ku mukolo, naye ng'agenda kwebaka. So si bano abaffe agwa obugwi n'akakaaya ke n'akagirako mu buliri n'ayingira obuliri. So singa mmwe abayingira mu buliri n'akalaadi n'ekulaani n'ekkanzu n'enkofiira n'otandika kujjako kimu kimu, eno oli mu buliri oli kalaadi. La ilaha illallah. Oba ntegerekisa? Kati ikhtilaafu lbi'a au fil maisha, oba mu mpangaala. Empangaala buli weeyawukana, eno kiraasi eri abaavu ate gwe oli wa wansi. Osizza mu balangira, mu bakabaka gwe bakulaba ng'omukopi, mukyala akuyita omukopi, ate n'okola ki? Kubanga bi'a yammwe naye eyawukana. Kigambo bi'a nkivunula ntya? How can I? Wano twaliwo muntu amanyi bi'a kyeki mu luzungu oba mu luganda olutuufu, abantu mbategeeze kyenjagala okutegeeza. Society kasita zaawukana, tegerekisa, nolaba nga oyawukana n'omuntu mulina bye mutakwataganira ddala, nga bwe mbalaze ebintu ebimu. Kati eyo bi'a bweneebeera ng'ekontagana n'abantu, ekinaavaamu ng'olaba wafuna kizibu, mutera okuwulira ebintu simanyi bamuli asooka, owasiza mu bantu bamuli asooka. Ozadde omwana wo bamukozeeko emikolo, toga kiki kino kyenagwako, marriage ng'efa talaka. Kati olina okutunulira abantu b'owasaamu, mukwatagana mu bi'a, mu society yammwe mu mpangaala, kalikiwale, munaasobola okubeera nga mubeera bumu, kalikyayo neye bano esembereganye. Mulimu kalikya gye mmanyi nga bo okunyiza eminyira tebeetaaga katambaala, lugalo lwennyira n'akasuka wali, yes, nga yegundi yaabwe. Ekyo takirabamu nti bw'onyiza ofuna akaki nga tebakirina, akozesa lugalo. Kakati musange bw'atyo ng'agize akozesezza olugalo ate atabula mu mmere, ogenda kwogera biki? Naye nga ye ewaabwe akiraba kiri ki? Kiri nnono. Kati bi'a, oba ntegerekise kyentegeeza? Ebyo bireese ebizibu bingi. Buli bi'a bweyawukana ne mukyukagana mu society, mu mpangaala yammwe, mu kalikya, mu bintu ebyo ebifaanana bwe bityo, ekivaamu marriage kubeera nga eburekingibwa, nga buli omu asaba munne talaka. Bw'aba mukyala asaba mwami khulu'u, kumweyambulula. Songa eyokuna, adamu al-ihtiram, obutawaŋŋana kitiibwa. Bannange abafumba bali wano, bw'oba oyagala okuwangaala ne munno, buli omu manya wookoma. Abakyala kano kammwe, njagala mukimanye, buli wofumbirwa omusajja kimanye nti ogenze kufumba oli mukyala. Leka kuyingira mu maka ga munno akuwasizza weefuula omusajja. Toyagala kulagibwa, toyagala kuwabulibwa, wabula gwe oyagala okufuga omusajja in and out. N'otuuka n'okumufuga ku bagenyi bakyala ne ku famire ye, abo sibaagala. Musanze n'abaana n'oba mugobya. Buli wofumbirwa omusajja kakasa
ndi mukyala gwenfumbiddwa ye musajja. Arrijalu qawwamuna ala nisa. Mwagadde nnyo omwenkanonkano ne gubonoonera amaka. Oyagala wenkane n'omusajja hatta ne bwoba omusinze ssente oli mukyala. Naye kikujogeza omusajja olw'okuba omusinza ku byenfuna kiki? Walisigaddeyo nga tofumbiddwa. Naye buli woofumbirwa oli muyigirize, gw'osinza omusajja ssente, gwe wavaako ensonga ne bamuwa visa n'ajja e Bulaaya gy'oli, mumanye nti ye bbaawo asigala musajja. Bugamba tuli ku mwenkanonkano. Ndoza kati mufuka muyimiridde. Anti abasajja bo bafuuyisa bakoze eki? Anti mwenkanankana nabo. Babeera embuto. Basesema nga bafunye embuto. Kati mwenkana muki? Walaisa dhakaru kal untha. Allah yagala tekisoboka omusajja okwenkana n'omuki? N'omukyala. Omwana w'obuwala tabanga mulenzi. Naye mwe mwagadde okuyingira mu marriage, mufuga abaami, temulagirwa, temuwabulwa. Temuwa basajja bitiibwa. Sajja najja n'osigala n'essimu. Akuleetedde ebintu nno, sente bazijja wala abo be mulaba abo. Baleka n'okulya ekyemisana bakunoonyeze ky'onoolya. Oluusi ne riziki ng'agifuna mu bulimba, alabe ng'obeerawo. Mumubeere happy ku dunia ate bo bayingira omuliro olw'okubayigira riziki. Naye n'akusanga n'olemera ku ssimu, n'olemera ku TV oli ku remote. N'ayingira n'anoonya ne waateeka akaveera, n'omala eddakiika 4 okyali ku bibyo. N'osooka ovaayo n'omuyitako buyisa atudde mu ntebe, omusindikira baana mugende mulabe kitammwe azze. Mumuwe kyayi. Ali awo alinga ddole emisikini. Mulabe kyayagala, atuma butumi, ali mu kisenge nno. Oba ali mu ddiiro. Tata mu mulabe kyayagala, mumuteereko kyayi anywe. Mumuteeramu ebijiiko 3. Mubadde ki abakyala basudde respect eyo eri abaami Allah be yabakwasa. Kati adamu li ihtiram wa ihtikaru ahadu zawjain, bw'onoonyooma munno gwe wafumbiraganwa n'omukakkanya, omusajja ajja kwetamwa akuwa ettalaka. Kati kano kammwe basajja nkyukidde bassebo. Buli w'onyooma omukyala gw'owasizza, mu nsi mulimu abakyala bangi, naye oyo gw'olonze ye mukyala wo, mufuule nti ye mulungi w'ensi, mulabewo. Ekimukulangisisa ng'ewamukolera omukolo omunene kiki? Ye yakutuma. Nyambye kitaawo n'umulangira n'abantu be. Wano maama we yali alwadde n'engula amakerenda. Nuwulira ebintu by'ekijjega. Ekyo wakola Allah akuweemu empeera. Wakola lwakweyagaliraako. Ondiira emmere, mbonaabona, olina okumuliisa. Gw'oteekeddwa okumuliisa ono. Wano nsomesa abaana bo, ntwala sukulu fees nnyingi. Obwo buvunaanyizibwa bwo tobubuulira mukyala. It is your responsibilities. Koyagadde toyagadde buvunaanyizibwa bwo. Naye buli kiseera n'omulangira, gwe nno okaddiye, nja kukuzzaako. Omukyala tebamutiisatiisa na kumuzzaako. Omukyala tebamugamba bukadde bwe, kubanga Eva abeera baby. Eva kyana kito. Naye so si nti okaddiye, weetaaga kuzzaako gwe okaddiye. Akaddiye ki? Gwe tokaddiye. Gwe okulodda buto. Bano kiseera Eva always balina kubeera ba baby. Bakwini bambejja. Naye buli kiseera okaddiye, nja kuzzaako. Abakyala mubalabewo. Bw'otamulabe waliwo abalala bamulabe enkuyanja. Naye bw'otalabewo mukyala wo, ani anaamukulabirawo? Nyumyako naye, saagako naye, naabako naye, tambulako naye,
situla ku baana be muyambeko ku mirimu egimu. Nyuso si kwefuula muwalimu azinga magulu alinga asoma khatima. Abakyala mbalabewo mubawe ekitiibwa. Bano bantu, baana b'abantu, bazaalibwa bantu, beetaaga respekiti yammwe, beetaaga keya yammwe. Buli ebyo we binaabulawo omukyala nga tomulabawo alabanga maidi ali awaka ng'aga nti bufumbo buntami natomera ngende mu sharia nkweyambulule. Kubanga okumanya abantu bano bagumiikiriza beetaaga okuwa respect. Mukimanyi bulungi nti mutuuka n'obbawo wanga tembawadde mahale nga gabbanja, ozadde n'abaana olina mubalongo naye ng'akubanja, oluusi ne muzibawa ne muzibeewolako ate ne mutazisasula. Nimbye wano buli kyala, buli mukyala njagala tubeere benkanya. Buli mukyala ali mu marriage, ali mu bufumba wanike ku mukono ng'oli mufumbo. Very nice. Buli mukyala akyabanja omusajja w'amahale wanika ku mukono. Olaba? Olaba? Naye lwaki batuuka ku sseeryo nga baba bangi? Abantu ng'abo abakulu. Olwo gwe baleeta nga bamubanja amahale n'aŋŋamba omusajja no wabuvunaanyizibwa akola mu bitongole eby'ebbeeyi. Omukyala amubanja nimuga lwaki towa omukyala mahale nanga aseeka tanzijukiza. Bamale kujjukiza. Era namubuuza ekibuuzo kimu nti okwambala empale yaani akujjukiza. N'atangaala. Kumanyi nti omukyala osula naye amahale teeka gye bali okubawa. Wa atu nisaa sadukatihinna nihla, mubawe sente zaabwe ebyo. Eyo haki yaabwe, raiti yaabwe Allah yagiragira mugibawe, temugizanyiranga namu. Era bw'oba okyali wano ng'omukyala akyakubanja amahale, duka bunnambiro ofune sente ze bambi omuwe. Teka n'akutanda n'oyingira mu ssanda ng'akyakubanja, omukyala ono ayinza obutakusonyiwa. Omubonyeza si musanyufu mbufumbo, ate akubanja amahale ate wuyo ofudde. Kati akusonyiire kuki? Omulese n'ennaku, oluusi omulese n'abaana 9 ate muzigo akubanja amahale nusuze emitwalo 3.5 ogiremedde. Wabula ate bwakuwulira bw'owowa awalala owasa awalala ate yo ogaba amaki ate ogagaba kashi. Wabula ali awaka olw'okuba yazaala olabanga ekisaaniiko ekisiimuula. Please respect your wife. Buli omu wa mukyala we kiki? Omukyala tebamulangira mmere gy'alya, tebamulangira service gye bamuwa. Mubeere bantu bakulu, mwebeereremu, muweerere abaana bammwe. Osuulira otya omukyala abaana? Omukyala tebamulangira mmere gy'alya, tebamulangira service gye bamukolera. Togezanga n'olangira omukyala ebyo by'omutuusaako newankubadde onyiizi. Ate weewale nnyo nga gwe omusajja okutokyalinga omukyala mu minds, naddala ng'ali lubuto, naddala ng'ali mu ddwaliro, naddala ng'ali mu kulya mmere. Obuba butemu. Mulimu abasajja abatokyalinga omukyala n'amukolako tokya, eyo noona obulamu bwe. Mukyala ali lubuto n'omutokyalinga n'omuyisa bubi, kubanga abakyala babeera embuto puresha zirinnya. Ali mu ddwaliro ali ku operation n'omutokyalinga, n'otuma omuntu n'amutuusaako talaka eyo mu ddwaliro. That is very bad. It is too painful okulaba nti omukyala wali mu ddwaliro ali ku operation, omutalakidde mu ddwaliro bwafa tomutuusaako bintu bimutokyalinga ng'ali mu mbeera eyo.
embeera eyokusatu kwe kubeera nga ali ku mmere ye alya n'otandika omusosonkereza ebigambo ebimutokyalinga. Mukazi wattu n'alimwa n'okulya emmere n'akaaba ate n'ogimusitulako n'oyiga akanjiri omuzizi azimba mutwe n'ogikuba ku yiyo bwe paba. Akazi kattu ne kasitukawo oluusi kafumbye ennyama yaako kagadde kalye bulungi n'otandika okukasosonkereza n'akaaba nagaa naye jamaada Kusaibu lwaki onnemesa emmere lwaki tondeka nemmala okulya n'agistukako n'ogireeta n'ogikuba ku yiyo paba oga akanjire omuzizi azimba mutwe. Mubeere bantu babuvunaanyizibwa. Eyo ensonga gye mbaddeko egamba adamu al-ihtiram wa ihtikaaru ahadi az-zawjayn lil-akhar ahyanan bisababi al-faqri. Abamu basobola okukakkanya bannaabwe bisababi al-faqri, olw'obwavu. Omwami wo ne bwatuuka ku kwavuwala tomuyisanga mu maaso, asigala mwami wo taata w'abaana. Abakyala bayisaamu nnyo abasajja amaaso olw'okubanga ebyenfuna bigootaanye, namuyisaamu amaaso. Tuli fenna awi nasab, oluusi muyisaamu bannammwe amaaso olwa famire mwe muva. Olina alabanga famire ya waggulu ku famire yo gwe nakuwasa bwawasi nakuyamba buyambi nga wayambaani, ani yayambaani, who is who? Singa wali oyagala kuyamba waligenze ku street, waliwo ab'okunguudo abakalomojja balyoko, kenda ofune gwowowa bategerere ddala nti okola ki, oyamba. Naye n'oga omukyala nakuyamba buyambi, gwe toli gundi yange, ayamba. Genda oyamba abali ku street gye bali. Naye tosobola kufuna mukyala bakuwoye naye bamukuwadde bazadde be n'otandika omugamba nga bw'omuyamba obuyambi okubeera nga muwasa. Oba naawe omukyala okukozesa ebigambo ebiraga nti omwami wamuyamba buyambi okukkiriza okukuwasa, okufumbirwa. Wayambaani? Kuzaalidde abaana, ye takuzaalidde baana, tabakuzaalamu abaana abo waali bafunye. Newoza kimu, kuzaalidde abaana 8. Nze sibakuzaddeemu, nange mbakuzaddemu. Onzaalidde naawe nenkuzaalira, then what? Ekyo lwaki okiŋŋamba? Onkaddiyiza. Gwe tonkaddiyiza wansanga bwenti nga bwe nkukaddiyiza naawe onkaddiyiza. Nkuzaalidde abaana nange mbakuzaalidde, kubanga si bakuzaalamu tewaali bafunye. Kakati muleke okulangira abantu olw'obwavu. Ekyo abakyala bakikozesa nnyo. Buli walaba ebyenfuna nga bikendedde ku mwami n'amulangira. Awe nasabu, oluusi tuyita mu ndyo mwe tuva mu famire ezi zaffe ne tulaba nga famire yaffe oluusi ya waggulu nnyo, nsomi, balina ssente, balangira baki nga bimanyi famire. Olina agikozesa mu kukakkanya omukyala. Aw ittibaa wishakili, oba noonyoomu munno olw'enkula. Akazigo oli kampi nnyo, saategeera. Wali tolaba obusajja obumpi, wali tomanyi nti mumpi yajjira ku buyungu okukuwasa. Kati ekikuvumya omusajja obumpi bwe n'obuddugavu bwe kiki? Natomera busajja obumpi mwantama, bukazi obumpi ekikulu muyomba nnyo, n'otuuka n'okuyingira mu kabira ye mu tribe kikulu, gundi yammwe ekika kyammwe muyomba. Bw'oba wali okimanyi ekyakutwalayo kiki? Temuvumanga baami bammwe lwa bumpi, kubanga mugenda obbasiima nga mumaze obbalaba tebajjira ku buyungu. Tovuma mukyala lwa bumpi, bwewali omulaba wali okiraba nti muki, nti mumpi. Era kyova olaba obusiraamu butugamba bano
golaba engalo zino zonna zenkana tekuli nyimpi yo nga tojevuma olaba waliwo eddako waliwo empanvu kati oba onoonya bonna abeera n'engalo bonna banoonyeze wano onoonyeyo kano onoonyeyo addako onoonyeyo nalugooti n'omulala nireka kuvuma mukyala wa bumpi ate weewunya oluusi abavuma bannaabo obumpi ng'ate benkana avuma muno obumpi ate nga nebumuunyako ntegerekisi ensonga endala suu dhanni musonga ezireetera abantu okubeera nga baawukana suu dhanni buli omu okulowolereza munno ekiki ekikyamu mukyala wange oyo nno alina abasajja abalala omwami wange oyo akwanakwana tayisa sikaati suu dhanni mwe mulowooza abakyala ebizibu bye mulina nti buli musajja watambula abeera mu bakyala ekitali kituufu kyagala bawakanira nti abamu tebabeera mu bakyala naye si buli naye mwe mumanyi buli musajja bwatambula bwati bwagenda mu safaari bwafuluma awaka engeri gyaludde okukomawo ali mu bakyala be bambi abamu ekibalwisaayo banoonya ssente oluusi nga n'abamu ekibalwisaayo kwe kuyombayomba kwammwe nanga akanzireyoko nga bukyakola ki nga bugenze ajja kuba avuddeko nga yeebase nga talina budde bunvuma nyingire buyingizi kunaaba neebake kasita onoofuna endowooza embi mu munno kati kavudde wano animbyelimbye agenze wa musajja we yasooka kati esimu gyafunye agenze mu bwenzi ekyo kyejjeemu so idhanni ahduhuma bil akhar buli omu waana alowolereza munno obubi kadi yuaddi ila almubalagha fi lmurakaba aw etajassus kijja kutuusa awabi mu kuwookinga omukyala omuteekeko n'ababodaboda balabe alagawa mulimu abasajja abamu abeemenya olw'endowooza embi n'afuna owa bodaboda agoberere mukyala we buli wonna waalaga abamu bagula n'abakamera n'otuuka n'okuketta omukyala ani gwabadde naye ani gwabadde anyumya naye n'omutega ne kamera mu nnyumba nga tamanyi tolaba nga weeteeka mu bizibu weesige munno muyige okwesigaŋŋana nga seeka wagamba ngenze mbaale mu ddalasa ng'eba ddalasa ngeri okimanyi agenze mu ddalasa naye layira oba gyolaga aleeta kulaani seeka layira wallahi nti mugenda mbaale tugaja ngenda kusomesa layira ani ategese nti thuraya ani mpesimuye mawenki leeta njogereko naye wakimutuukaawo kakali ate abamu balowooza nti neeyogerako soogera ku nzi wabula mbawo ekizampu wayizo gayiseeka bamaze mulayiza ŋŋamba nti mulimu abantu abatuuka ku ddaala eryo omusajja naga twafiiriddwa mu kyalo oga alimba agenze mu bakyala be jagala otuuka abo abafiiriddwa onkwatireka vidiyo nga ndaba abazze okukungubaga wootuuka mpeereza vidiyo kubira vidiyo koolo ndabe wooli oba waliwo abakaaba waki mwetuusa ku ddaala eryo ekyo kireeta ekyokulowolereza embi kituusa omuntu ku ddaala ebbi mawejje enkakasa oba ogenda neseeka bosa embaali mumpe enjogereko naye wooli nga siwulirawo baleekaana nga siwulirawo basoma ebyo kasita munaabituusa mu maleji enkomerero yabyo talaka ku buli yenna olwajja okulaba mukazi amazeeko emirembe buli wentudde kubira ekifaananyi nti oli ku mulimu ng'otuuse kiki kino nawasa kufuna mirembe ssanyu oba kubonaabona mutegeera benjogera suu dhanni
etuusa abantu okusukka ne mugulira abantu abalondoola buli walaga. Kubira ekifaananyi, kwatira vidiyo, kakasa oba ogenze kulaba ku maama wo, bw'otuukayo mumpe. Weesige munno, muyige okwesigaŋŋana. Tuli fena abamu bakozesa wasailu tawasul ijtimai ne beetuusa n'awabi, ne bagula abantu abalondoola bannaabwe, bafumbo bannaabwe, ne batuuka n'okuyingira mu bye bataalitegedde. Waliwo moto nnungi nnyo, buli wolondoola ennyo enkoko byekola ki? Byerya. Oyinza obutagikola ki? Obutagirya. Weesige munno, beera n'obwesigwa eri munno. Musajja avudde Bulaaya azeeko Uganda kulaba ku bazadde be, n'oga kati oyo gyagenze yo Yusufu agenze kuwoowa, n'omuteego okuva ku airport, baani abamwaniriza, alazeewa wa bodaboda olaba kulemera ku mmotoka, so omukyala yamuteekawo kuketta, akyamyewa ali naani? Lwaki twetuusaawo? Ebyo n'abali e Bulaaya babikola. Buli wonoolondoola ennyo ojja kulemererwa, ojja kubreakinga yowa marriage. Naye ng'ekireese suuku dhanni, endowooza embi gy'olina mu munno. Buli wakwesimattukako bwoti ati agenze kuwoowa. Nze lumu kino nkibagamba, nali ekyengeraawo ewaffe, musajja yava Kawempe omuvubuka ng'azze kuwoowa waffe eyo mu Kyengera mu zooni, nanga mperekeraako. Netugenda mu maka, netutuuka, ne batwaniriza. N'abavubuka be nafuna awo ku muzikiti netugenda. Walayi tuba twakatuuka bwe tuti mu ddiiro batwaniriza. Mukyala we najja n'omwana, bebi wa myezi 4, n'amutusuulira awo. N'akuba omulanga, n'aga wuuyo gwe mwagala okuwoowa. Talina buvunaanyizibwa n'omwana wuuyo. Neŋŋamba kiki ekigenda mu maaso? Ne ndowooza kakodyo k'ab'omu maka nti abagenyi nga baakatuuka basuulawo omwana. Nensiriikirira bwe nti akati mba ntudde ndaba omuvubuka gwe ndi naye gwe twawerekedde n'ono agenda okuwoowa afulumye ebweru. Ne mugamba kiki? N'aŋŋamba oyo mukyala wange yasudde wano omwana mu ddiiro. Koze kiki? Nti alowoozezza nti nzize kuwoowa. So nga azze okuwoowa mulala, ono azze kuwerekera. Naye yasuula omwana bebi wa myezi 4 mu ddiiro mwe tuli ku nnika. N'agalaba gwe mwagala okuwoowesa talina na buvunaanyizibwa, yansuulira n'omwana. Wallahi billah. Naye nga yamulowooleza bulowooza, naye natya ekiro ekyo. Kubanga ekyantiisa nalowooza ebintu bingi. Nagamba omukyalo ono aba kutuyira asidi. Yajja n'omwana mu busuuko obwo, bebi wa myezi 4 n'amusuula awo. Naye nga bbaawe awerekedde buwerekezi. Azze okuwasa atudde wali w'ekawempe. Naye ono yali w'ekyengera ne muganya tugende tuwerekere ku musiraamu ono bamukole ennika. Omukyala n'akimanya nga tutambula, tutuuse mu maka, tutudde, n'asuula omwana mu ddiiro ku bugenyi wa myezi eki. N'agalaba bwe mwagala okwowa ne muwala wammwe bwafaanana. Yansuulira n'abaana naye nga bambi awerekedde buwerekezi. Ki ekireeta ekyo? Suuka obbanni okulowolereza okuki? Kati oyo omusajja waba wa busungu ayinza obutamuwa talaka. Nalona mazeeko emiki. Kati abakujja n'atuyira asidi mu ddiiro awo, n'atuyira ffenna tojja kumuwasaayo. Asidi n'atusammukira, bigenda okuzuulibwa okwetegereza nga bambi ne bwayiridde asidi tali mu puroguramu ya kolaki yakuwasa, awerekedde buwerekezi. Bameka abakyala abateebereza abasajja baabwe bwe batyo. Naye bw'amugaa nti ngenze kumukola alaba ataddeko ekanzu n'ekkooti agenze kuwasa. Oyo twaha mumanyi. Tayinza butawoowa ate kwataganye n'oyo Seekama wejje. Buli wiikendi babeera mu nnika. Waliwo abakyala oba wakatuuka bweppa awaka aga kulika iwe bale byonna by'okoze. Omubuuza kiki?
ate ko wasiza lwaki ozza osula eno genda osula eri omugole wo nomubuuza kiki ova kuwoowa genda osula ew'omugole so ova ku mukolo gwa muntu muki ekireeta ekyo bakyala mmwe suubanni endowoolereza embi eyo yebafudde okubatunuza bwe mutyo nga mukyali babebi nemulabikanga abantu abaki abakulu mwemazeeko emiki emirembe temwemalangako birembe mu maleji beera happy lyemmereyo kuta saba Allah omusajja wakomewo naye bwona omulondoola mulimu n'abasajja muwa temulina byakola nolondoola omukyala n'omuteekako ababodaboda n'omugjako buli kiseera essimu ye ani akubye nosanga awaka omupiira gw'emmotoka ani akyamyekola ebadde emmotoka ki nosanga omupiira gwa pikipiki oba gwa kagaali ani akyamye abadde ayagala ki bw'oba toyagala bantu bakyama waka fuukira ddala sikaali tova waka okuume mukyalawo waliwo ebintu ebitumalako emirembe nga mmwe kenyini mwemalako emirembe obufumbo bwammwe ne mubutta lwa nsonga eyo yasuubanni endowooleze ki embi ensonga gyenjagala okusembyayo si yesembayo yakumeka eyo yakutaano suubanni yakumeka kati gyensembyayo yamukaaga asihiru eddogo واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إربع الله ويريام لزيغانبا يفرقون به بين المرء وزوجه الدوغل ياولا wakati w'abagalana ababiri abamu abafumba ababiri mugenda ne mutambaala shayatini ne muyingira mu byawongo ne mubireeta mu maleji nga musuubira nti eddogo lisobola okuyamba obufumbo bwokubukolako protection ekitali kituufu bw'onooyingirira eddogo ogende mu basawo bikuyambeko okukuuma malejiyo ogenda kwendinga app nga yibrekiti wa maleji nga malejiyo maze gimenyawo abamu ba ex bammwe be mwali mwagala ne mbasuubiza okubawasa oba okubafumbirwa be basindika eddogo mu maleji yammwe abamu baŋŋanda zammwe ababeera ku mikolo muntu agenda n'abeera ne ex nga yamusuubiza okumufumbirwa n'awulira nti Zainabu agenda kufumbirwa omusajja mulala n'amusindikira eddogo ne litabangula maleji obufumbo. You break off your marriage. Mwadogo mwabavubuka bw'olabanga omuwala nga tekufumbiddwa tomuloganga tomusindikiranga shayatini ye muwala asembyeyo ye mugalanda w'abakyala ekikusindisa eddogo ku munno omwana wa muno n'omwonera obufumbo ng'ate naye tosobola kumulabirira kiki. Mariyamu ankubye omuggo yansuubiza nze musajja yekka akati atandeseewo bakuleseewo lwa nsonga oluusi Allah ekyakikola nga tomanyi alina byakuwonyeza mu Mariyamu oyo mu Zainabu tewejjusa nnyo lwaki tomuwasiza tewejjusa nnyo lwaki tofumbiddwa twaha Allah alina byakuwonyeza naye n'ofumbirwa Yasiini takuwa kyakulya bw'abazza ekyolumu ajja nakaveera kalimu omunanaasi ne capati aga weebaka esulira okwo. Allah oluusi alina byakuwonya tosindikiranga muno shayatini olw'okuba takufumbiddwa olw'okuba takuwasiza. Eryo ddogo abantu balikozesa ne boonoona obufumbo bw'abannaabwe eitha mu abafumbo ababiri temuyingizanga shayatini eddogo mu bufumbo bwammwe. Obufumbo tebubeerawo na ddogo bubeerawo na bikolwa birungi mpisa nnungi. Weetege munno mwetega akamasu mulage omukwano weeyonje
niwe wunya n'omuwala ayingira mubuliri nga tanaabye lwaki temunaaba kati omusajja anaasikirizibwa atya ekinamusanyusa kiki luli nali nkomplaininga ku basajja butanaaba naye kati abakyala bangi abasajja ayingira buyingizi buliri aba ayagalana nti kulaga oli omusajja nti puroguramu yo sigikola ki sigiriiko afuneko ekimugoba naye wallahi weeswaza omusajja ajja kukomplainingako weedibya okyali mwana muto naaba omukyala alina okunaaba olunaku ekitone nnyo emirundi ena ozamulabya abatanaaba mulabye nimbye sirimbye mubalabye la ilaha illallah munaabe toyingiranga buliri bwa musajja nga tonaabye naaba ku makyanga ozukusa ku ssaawa 7 naaba akawungeezi naaba nebbaawo wakomawo omala okukola emirimu mu kiyungu omaze okusala obutungulu omaze okumugabula emmere naaba osooke weevumbike mu buliri kubanga bwonoonaaba bifo nga tonasala butungulu bujja kusigalako kati mala okukola emirimu gyo genda mu kiyigo okole shawa bulungi oyambale bulungi osanirize enviiri osenye amannyo weekuba akapafyumu oyambale akantuko you enter your bed munagezaako bakyala bannange alhamdulillah barakallahu fikum kale komyawo olwaleero munansonyiwa badde mmanyi ensonga nazimala nategese ensonga 30 naye njogedde ku 5 ezisigadde manya 6 ezisigadde omusomo guno njagala nnyo kusomesa mulamu bufu bwabwe abantu bakutegeera nsonga ki eziviirako abantu okwawukana mu bufumbo nkomye ku ddogo nkomye ku ki ddogo temukola ddogo mu bufumbo temuyingiza ddogo mu bufumbo mwabalenzi temuloga abakyala olwokuba babaleseewo kyala afumbiddwa omulala muleke tomusindikira amajinni oyo si mugalanda w'abakyala genda ononye omulala senga banasindikiramu ennyuku omuwala alina eddembe okulaba nga tojja mumukolera alabyeyo omulala akusinga kunaalaba nga qualification ezo zisse bisandizo byo bya wansi afunyeyo ali abaavu ng'azunga naawe alabye akusingako ateeze mbadde mumuwerere ani yagamba omuwerere bali namuteekamu ne pasipooti yange ani yakutuma eyo poteya buli omukyala kyatakusabye nga mukolera nga kitaawe si yagambye nti nkufumbiza omwana wange muwe school fees ngenda kufumbiza omwana wange mukolere pasipooti buli kyomuwa yonna poteya ebyo birabo omuntu yenna adda mu birabo abangazze mu bisesemye nowulira mariyamu agenda kufumbirwa nodduka ewa taata we muwalawo kyankozesa kirabanga naye namugulira n'essimu yange njagala shariya yange gye namugulira naye obagimpe obwo bukopikopi temuleetanga mu maka g'abantu bw'obeerangako kye bakunyigiriza guma okimire ngambire ensanafu so si kudduka mu maka kweswaza simu yange njagala bagimpe dokubira taata we nomumalako emirembe nga muwala we bwobadde omuteekamu sente bwabadde alya ku javazi bwabadde alya ku gundi abadde alya nga gwobimuwa lwakwagalako teri yakutuma omukwano gwonna gulinamu okutonebwa bwoba oyagala omuntu mutonere gaba so si kuddaawo kuleekaana bandidde sente zange ani yakutuma bazirire eddala oba oyagala kuwasa wasa mu mateeka g'obuki g'obusiraamu saba Allah atuwa amaka amalungi atuwa abakyala abalungi atuwa abaami abategeera abalimu empisa atuwa abaami abatulabirira atuwa abaami abanaatwagala
atuwa obufumbo bulimu essanyu atusinkanye ffenna mujjana nga abafumbo nezadde lyaffe twegayirira Allah subhanahu wa ta'ala aleme tuteeka mu mmaliri ebyo tukaddiya nga tukyali bato saba Allah atuwa obutebenkevu mu maka gaffe nga bwatukuŋŋanyiza ffenna mu masjidi eno ey'ekitiibwa tusaba Allah atukuŋŋanye mujjana firdausi saba Allah atuwe ezzadde ddungi atugabirire obugabiro obwa halal atwewaza olugabiriro olwa haramu innahu waliyu dhalika walqadiru alayh subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tinjagadde okusembyayo temagezanga ensi eno ne bwenegenda mu maaso nemufuna endowooza yonna ebajja embaala oba mu bifo ebyenjawulo byonna nga mujja e Kampala okulamaga enamugongo okulamaga tekukkirizibwa obusiraamu Buzeti akigamba nti lwaki Uganda Muslim Supreme Council yabbeeyi nga nyenze okukyalayo okukolerayo emikolo gy'obusiraamu gyonna okugeza omusiraamu yagenda okusaba okusibirayo nika ne bamusaba akakadde kamu n'ekitundu yalemererwa n'agenda ku muzikiti omulala ne bamusaba emitwalo 2. Bismillahi rahmani rahim. Ekisookera ddala bw'oba ogenda okuwoowa omukyala amahale n'oba nga togasobola ge basabye n'obagamba bakenderezeeko nga tosobola ng'ogenda owasa awalala w'okola ki osobola la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha buli omu olina kunoonya sayizi yo bakusabye ente 2 abalala babasaba 2 kati gweowa ente 2 wokaabidde olwo be basaba 2 bw'oba tosobola ngaonoonya awalala wojja mukyalo bagenda mukuwa akuzaalira abaana obeere naye ente 2 bw'olwaleero bwe tuba tubaze $1.5 size $3 ezo ne zikubisa enduulu oziwaayo oba tulina ng'ogenda awalala liyunfiku dhu saati min saati buli omu awaayo okusinziira ku busobozi bwe ng'onoonya woojja nti abo kiraasi yange si ya nte ze ndi wa mbuzi ng'onoonya ab'embuzi waliwo n'abataagala mbuzi ng'ojja muwa enkoko ezi owa omukono taata enkoko baasi ng'ogenda awo tuli ffenna kyotasobola ng'okikola ki okireka ekirala kibadde kya Supreme Council lwaki yabbeeyi era kyagala kufaanana n'ekyo bw'eba yabbeeyi wagenda ewa 2 ng'ogenda ewa 2 nga bakuwoowa kikulu kukola ki ng'ofuna marriage certificate eri recognized mu gavumenti ate era mubeere ne marriage certificate bw'oba abawanga muli wano temulina marriage certificate muzifune olwaleero omusajja Allah bw'amujjulula eyakuwasa n'oyagala omusikire bajja kubuuza mu kooti ki ekiraga nti yakuwasa mujje eri bayimamu babawe marriage certificate mujje ku kitebe babakolere marriage certificate ne bw'oba oyawukanye na mwami wo n'omukyala wo ofuna kye bayita divorce certificate eraga nti omukyala oyo twataŋŋana ojja kuta omukyala mu bigambo yo talaka eba erumye naye bw'otojje mu mateeka agakakasa ebiwandiiko ojja kufa omukyala oyo akomewo ng'ayagala biki agambe nti ono tukyali baki kubanga teri kiraga nti mwayawukana naye kyogamba nti Supreme eseera kakadde kamu n'ekitundu kati genda ekibuli olabe genda ku mizikiti eminene emizikiti eminene wabeerawo program kakati nze nzekka nga siri ku Supreme ng'onsanze wange ekyengera soogera kati ku Supreme era nga soogerera mu biti byendimu nti ono deputy director wa sharia naye ngaze okuwoowera obuwooweze wange ekyengera kakadde nze okuga nti nzize nkuwoowe nteeka omukono gwange ku biwandiiko byo nze ngenda obbawo nze mpoweesa kakadde ekyengera
naye ate bwonsitulira mu bitiibwa byaki bya Supreme Council era zirinnya. Kati leka kugamba nti baseera, wabeerawo byebagoberera process. Ate ezo ssente era zidda mu ggwanika lya Busiraamu. Temulowooza nti ziba za imaamu. Alina zasasula mu ggwanika ly'Obusiraamu process, baregestalinga obufumbo, bagende mu URSB, ebyo byonna bakolereko ebiwandiiko. It is a lot of money. Kati saagadde nnyo tugambe nti Supreme Council ekola ki? Esseera. Ntegerekisi kisinzira kyokola ki? Kyoyagala. Bw'oba olabanga ekusedde ng'onoonya imaamu ow'omuzikiti omuki? Omulala omusaamusaamu nga bakubaliriza. Ebintu tuleme nnyo kugira. Bw'olabanga tosoboddeyo ng'ogenda awaki? Ogenze mu Africana bakulamulidde ekyemisana kya 9,000. Ayina oga bano nga baseera. Ng'ogenda mu katale aw'Enkumi mu ebimeka ng'olya ng'okkuta ng'onywa n'amazzi. Nereka agenda Africana gwe wagenzeeyo. Ogenze mu Javas olidde bakugeye nti 6. Lekaga baseera. Gwe wakoze eki? Akati abantu bakola program zaabwe ne Supreme Council erina program. Hatta ne bwogenda ekibuli nabo balina program. Nti anaawoweebwanga wano ajja kusasulanga ssente bweziti ne bweziti. Kusinzira ku process yaabwe nga bwekola ki? Naye nze mbawadde example nze nganze mu muzikiti ogwange gwenkolako nga imaamu ekyengera. Okuŋŋa nti jangu mpoowe. Nze njagala kakadde. Kati Supreme webe kusabye kakadde kamu n'ekitundu nze ndabanga ate eba tekukoze eki? Eba tekusedde. Bakututte eri mu bimuli simanyi eri waggulu bakukubye n'omunaala mulabye kiki? Ebintu eba bisasulira. Tegerekisi. Olowooza ndi bagira bugizaawo bakutwala eri n'olinnya n'olengera ki? Ne bakulambuuza. Kale n'osasulira ebintu ebyo. Kale tukoma biwedde. Kino kyekisembayo inshallah Sheikh atuwe obugambo obusiibula. Kakati Sheikh ng'anaatera ng'amaliriza Sheikh Hassan ng'ajja nja kusaba mufunzeeko bannaffe bali abayimiridde bayingire inshallah. Kino kigamba nti omukyala ndi mukyala omwami wange yansibanika bulungi nnyo naye mu kiseera kino akola safaari amalayo emyezi 4 bw'akomawo amala ennaku 2 zokka n'addayo ate ne mulinda emyezi emirala 4 kati nkole ntya njagala kufuna mwami mulala. Yes, ekisookera ddala omukyala buli waalabanga akosebwa ng'akola ki? Obanga omusajja yakosebwa olwa safaari y'omukyala oba olwa safaari y'omusajja ng'alaba tajja kugumiikiriza oba asobola okugwambikemu ate n'afuna omusango. Oba olaba nabbi yatugamba nti la darar wala dirar. Kaida ya sharia mugimanyi ad-dararu yuzal. Senga obuzibu bubaawo bulina okukola ki? Okuggibwawo. Bw'alaba nga tajja kugumiikiriza ng'ate kijja mmusuula mbikemo kati aba alina kusaba musajja amutalake. Alina kusaba musajja amukole ki? Kati bw'aba ayagala okuvaayo ng'alaba takyasobola kugumiikiriza safaari ya musajja. Kubanga mukimanyi bulungi hadisi Nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala ayitibwa Sofiya bwe yajja mu maaso ge n'amwebuuzaako ku basajja 3 abaagala omuwoowa. Nabbi yabawaako comment n'amugamba nti ankihi Usama, fumbirwani Usama, naye Zaidi fala yada aswahu ala atiqihi. Zaidi ono gw'oyagala ofumbirwa tajja kagogo ku biki? Ku bibegabega. Amma Abi Mihjam fasaaruku la maala lahu, ate ono mwavu nnyo lunkupe talina ssente naye ankihi Usama. Amagezi genkuwa fumbirwani ono nabbi yamukomentingako nti mwavu nnyo lunkupe, ekyo sijja kiyingiramu. Obwavu busobola n'okukumisa omukyala. N'annyonnyola n'ekyokubiri gwe yakomentingako nti ono tajja kaggo ku bibegabega. Abamanyi ba hadithi bavuunula nti tajja kaggo ku bibegabega kathiru safari, yali atambula nnyo kubanga edda baatambulanga nga bawekera wano emiggo oba ntegerekisi. Oba tajja kaggo ku bibegabega akuba nnyo abakyala.
nabbi n'amuwa amagezi afumbire oli Usaama gwajja okufunamu emirembe. Kati omukyala buli wakosebwa oba musajja ng'alaba tajja kugumiikiriza, ng'oluusi embeera eyo gy'alimu emusuula mu bikemo, tutunuulira amafusada n'amasulaha, advantages and disadvantages ne tubiweeyinga. Ki ekisingako, mukyala kugumiikiriza oba kumuta? Ntegerekisi. Kati awo alina kugenda mu prosesi etaŋŋana mu mateeka g'obusiraamu. Bw'amaliriza ali free okufumbirwa omusajja omulala. Tegerekisi. Hatta obusiraamu kino kyekisembayo butuuka n'otugamba bw'oba oli mufumbo ng'ogenda mu safaari egenda okukosa omukyala, osooka kumusaba, munnaye ngenda Misiri kusoma emyaka 3, atasbiri, onoogumiikiriza? Bw'agamba nti sijja kusobola, mute. Ngenda mu safaari ya myezi 4, onoogumiikiriza nti esisobola. Okulawo obubuzi omwezi gumu mpulira nga nfa. Bwe nkumiisingamu wiiki emu nyinza n'okukola ekikyamu. Kati emyezi gyena sigikola ki? Sijja gisobola. Bw'obusiraamu bukuga nti mute. Gw'oyagala osange mukyalawo ng'ali lubuto, ate gwe waleka nga tali lubuto, kubanga toliiwo mu myezi 4 olabikamu ennaku ezi, ate olumala ennaku 2 n'oddayo 4. Kitegeeza mu mwaka omulabamu ennaku mmeka? 6 mu mwaka. Oyo abeera awo yalinde gwe wateekaawo. Kitegeeza mu mwaka ennaku mmeka? Kitegeeza aba akosebwa. Alina kyayagala eri obulamu bw'omubiri gumukola ki? Gumubanja, naye ayagala essanyu, ayagala anaabeko ng'abakyala abalala ku makya bwe bakola ki? Bwe banaaba. Kaakati bw'aba alemereddwa mute omuwe ettalaka. Tegerekisi. Sebo mukadde wange dokita onoosonyiwa. Naalibadde soogera wooli, naye kkiriza sebo nkome wano. Nsaba Allah byetwogedde ateeke mbadduba ababiwuliriza era ababigoberera ne bajjamu ebisinga obulungi. Siina bigambo byenja kubasibirira bisinga ku ebyo, njagala kubasibira ne message egi Allah yajogera mu Qur'ani y'ekitiibwa, inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bannange Allah yabalondera ekisinga ebbeeyi n'asengejja mu madiini gonna n'abalondera mu busiraamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekubatuukangako okujjako nga muli basiraamu, mubeere abasiraamu. Ebigenda okwonoona obusiraamu bwammwe ashiriku billah, okugattika ku Allah. Ebigenda okwonoona obusiraamu bwammwe shiriku billah, al ishraaku billah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tagenda kusonyiya yenna mushiriku, agenda okujja mu maaso ge nga teyenenya. Mufe nga muli baki? Ebinaayonoona obusiraamu bwammwe al ihdaathu fi ddiin, okuteeka ebintu ebitali mu ddiini ne mubiteekamu. Fahdharu lbida, buli omu yeewala okuzuula mu ddiini. Inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ye wasiya yange ne bwe mutaddeyo kundaba. Inna Allaha astafa lakum ad-din. Allah abasiimidde, yasengejja mu byonna n'abalondera obusiraamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saba Allah tusinkanye mu jjana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.